mukulikaye wa mama Nanyunja webitowe birabisa ne waba yatutte ku bintu ebimu tadi ya stogazi wa mutima ebyo mukozeeko byebyo mukoze kati akasente we kali genda ogula ebipya woba osobola n'ennyumba gitunda osengukewo kuba ayinza okudda kyemmanya abakazi tetuno bakyenda tuno babitundutundu kyobanze sikyawa aba ex wamma muli mutya abayimbi ba gospel kankubuulire woba oyagala okuyimba kati kyennalabye kirimu akasente yimba gospel kubanga omukulu Laneke ne Wisdom Kaye bali mu lutalo oluzibu ate bana baali bamikwano Laneke yadira emmotoka yali eya Levikson n'agiwa Kaye bonna ne bagamba tebaliko buzibu olwokubanga lindako Kaye bamuwa mmotoka ki Kaye bamuwa emmotoka eri awo kikaaki yali kikaaki producer Kaye bamuwa mmotoka ki Kaye gye bamuwa mbadde mmanyiye kawundo gyendaba nti naye wakuba kayanzise omukulu Laneke ne Kaye bali mu lutalo oluzibu bali mu kuyomba okuzibu olw'ebyenfuna olw'obukulembeze bubatta Kaye yagambye nze saagala kufuga bayimbi ba gospel n'obudde sibulina nyina ebyokukola naye lwakuba nti Laneke yavayo ne yeesiriwaza n'asuulawo ekifo kye n'atambula n'akola ki n'agenda nga nze nange sirina kyakukola nze nali vice wa Laneke nga nyina okuddawo naye kati Laneke ku bukulu bwaliko ekimwogeza nti abayimbi ba gospel bali ebisiyaga ddala oyo omusajja ategeera kati Laneke naye tatukoya mulimu abantu abamu abasaana okwewummuzaako yavayo mu mpewo n'agamba yeewummuzeeko yavayo ye kennyini n'agamba nti bannange empumundo bwa pulezidenti biki yavayo ye kennyini mu kamera kale sawa zino lwaki atumalira obudde ate gyeyagenda ne bitaba bulungi abantu abamu basaana okwewummuzaako teri kwewummuza kati sawa zino olw'okubanga yawulidde sente z'abapromoters azze kati yali talese okwogera mbusomanyi omukulembeze w'eggwanga waba agawa sente alabe mu sente we zirina okubeera mbwolwokuba yakyasinza okubeera n'abantuwuliriza Laneke buno obudde abayimbi ba gospel gwe bamanyi Wisdom Kaye bamumanyi mu bintu birala nnyo ate asobola n'obakwasaganya osinga Laneke emyaka gy'amaze ebiri abakoledde ki ng'ogyeko okuwa Levikson emmotoka gye yamuwa ate n'amala kale n'agimuggyako ate ye bw'agaba n'alangira mbu ate namuwa emmotoka ate n'olangira kati gw'oli mulokole ki munnange nga nayongeddeyo awo wennyini we nasangidde ne Laneke ne mubuuza mu abasajja abakulu ababiri ekibatawaanya ku busente obutini bwe butyo mutandike okutuleekaanira fe ababagoberezi bammwe tugenda kubeera tutya oli mu kuyombera kifo Wisdom agamba kiki Laneke ogamba kyokati ku mwenna kyani n'agamba olaba kati ekyo ekifo kyaffe babiri wulira obusiru bwa Laneke Laneke nze kankulu oba onkyawanja Laneke yeewummuze kotalina na byatugamba kutumalira budde tulina ebyokukola omwina Laneke tubalamusaako olunaku olwaleero nabasuubizza nga bwe nafunye omukulu Wisdom Kaye nti n'omukulu Laneke ngenda kumukola ki ngenda kumubatuusaako era ngenda musaba tweyanju yatubuuzeko tweyongereyo ogamba otya siwe gyendi era kambabuuze mu bulokozi mukama yeebazibwe mwenna batulaba ogamba otya mukulu Laneke gyendi ndi bulungi Tereza President Laneke yes kakati mukulu President Laneke ekintu ekindese mu maaso g'okubuuza ba president ba gospel muli bameka olwaleero mu ggwanga tuli banjawulo but kyemmanyi nze ow'amaanyi bulijjo ffe tukuze batugamba president ab'omu mu Uganda yes era mumumanyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ye mukulembeze omu bwati omukulembeze ow'abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga erya Uganda is I and I himself President Laneke otwasisinkanye ku mukulu Wisdom Kaye yagambye right now ye president w'aba gospel nawe tukusisinkanye otugambye gwe akitereze ye president wa Federation of Gospel Artists Uganda bintu byanjawulo nga bw'owulira nti ye president wa Uganda era n'owulira nti ye president wa people power oba okitegeera bintu byanjawulo bino ebintu tubyawulirawa we munaba mutandise okukaayanira ebyobufuzi nga mmwe ng'ate tulina kulabira ku mmwe buno obudde gwe ne Kaye muli mu kwerumaaluma kati pulezidenti omutuufu tutwalani sinaba kwerumaaluma abantu abasinga we bali because kyemmanyi
government ekisooka eyagala numbers ate abantu bonna numbers weziri we wabeera amaanyi oba okitegeera. So right now as I speak tewali muntu asinga President Lanek numbers ez'abayimbi era ntegeeza abantu bulijjo nti gospel music tulina abayimbi bangi si be babayimbi abataano nti Bugembe Leviksodi Kupibula yafumbirwa omuzungu nti Danjero Busulu abayimbi ba gospel bangi because buli kanisa erina omuyimbi sinakindi ng'omusumba oba mukyala we oba abaana baabwe nga be bayimbi. Ebintu byetulya byoyogera ku Leviction bituufu oba just wakyogedde? Leviction simuyinaako obuzibu nze omuyimbi aninako obuzibu gwe ninako obuzibu oba okitegeera. Akatambi akatambula ng'olina byomwogerako bye bituufu? Nga mwogerako ki sinaba kwogera kintu kyonna ku muganda wange leefu. Wisdom Kaye ng'okuŋŋaanyizza abantu ba gospel abangi bwe bati. Wisdom Kaye wayogeddeko naye ng'ogenda okuyita abantu kuba ffe tumanyi kati buno budde ye president w'aba gospel. Anti nkunnyonnyodde ye president wa federation banaye mukyawule. There is president of Federation of Gospel Artists Uganda saga nakyogerako. Then waliwo president wa gospel artists mu ggwanga erya Uganda. So I am the president of gospel artists in Uganda. Yes. Bategeeza nti UMA is the only entity that is recognized by the government of Uganda. Ekintu kyonna kye mulabako ekigambo Uganda National Examination Board, UNEB, that is Uganda. Oba okitegeera UMEME, Uganda, oba